Ew'omubaka w'e Kakuuto Geoffrey Lutaya olunaku olwajjo yavuddeyo ku mitimbagano gwa TikTok n'ateekayo vidiyo okulaga waliwo ebigambo ebibadde bitambula ddala ku TikTok nga waliwo ababunyisa amawulire nga bagamba nti omwana Farida Nakazi bwe yali asoma amawulire ku NTV oyo omwana gwatera okukweka gwatayagala kuba ate ng'alaga ensi abaana ne bagasumulula amawulire nti oyo omwana wa Geoffrey Lutaya ne bongerako ne bagamba nti ne Irene Namatovu yasibamu ebibye ffenna nga tulinze tulabe omubaka aveeyo ayogere ebiri ku mutimbagano bw'obigenderako babisa abantu bangi boogedde ebintu bingi nnyo kati n'omubaka Geoffrey Lutaya alabudde abo aboogera ebintu ebitakwatagana agambye ensonga ezo tazimanyiiko wadde n'akamu amaka ge gateredde bulungi gankutegeeze waliwo omuwala bamuyita Namukasa abadde ku YouTube channel bagiyita Megatron kwe yabadde ng'agezaako okwoga byatandika ku TikTok nga waliwo abisumulula mwana muwala ono yavaayo nga akakasa nti omwana Nakazi bwe ne Geoffrey Lutaya omwana oyo gwe bakweka waabwe nakafuna sources nga 6. Are the sources credible? Nze nali bawadeko olugambo oluvumu sokolinde kikuba nnyo ngenda tambulira mu kigambo kubanga oli honorable ajja kunsiba kati nkugamba Irene Namatovu sinzira kubyola embu amakagi abana bagala gonona gakutte omuliro abana bagala gonona gakutte omuliro n'abafire brigade babuza oguzikiza omwami waffe honorable omwami w'e Kakuuto honorable eyayimba oluweza munnange era omukazi nga bwe yagamba omukyala yanaaba oluweza honorable nga tava ku lw'e Kakuuto tayingira lwa Masaka Nyendo yazze ku lwa Masaka Lodge kireete wano n'afuna omwana w'abasiraamu fade omukyala omukakamu mbu honorable ne Farida mbu honorable ne Farida Farida omutegedde gwe njogerako simumanyi Naka waffe eyava ku TV tubanyite Nakawere aya oyo y'omu ku abo n'ayongerako n'okwongera ng'agamba nti Irene yanoba dda ate waliwo neyaŋŋambye bw'oba onoonya kati Irene wakati omusangayo aliwo aliyo ojjukira ku kivulu kya Jaluna Mubiru buli omu yatuuka bibye ate buli omu yandituuse naani mbu tebakyabeera wamu tekisoboka agamawulire oyina mafu byebyo nno byebimu ku bibadde ku mutimbagano bye bijjeyo omubaka w'e Kakuuto atangaaze ku nsonga ezo kubanga ekikwata ku maka omubaka atandise bw'ati ng'alabula agambye kati azze mpolampola n'okulabula naye bwe binaasukkawo ayinza okukwata ekkuba eddala mikwano gyaffe abakozesa emitimbagano bambi tusaba mugikozese bulungi kuba gitunyumira sijja tunyumirwa bintu ebibeerako naye waliwo ababadde batandise okikosa obubi nkeno wabaddewo abantu abatambuza ebifaananyi byange babigataniye n'ebya mukyala Farida Nakazi bwe mukusooka nga tulaba lwali tubulaba obufaananyi tugamba abaana ba TikTok laba obuntu bwe bakola naye tugenza okulaba nga kigenze wala kivudde ku lunaku lumu kifuuse ennaku 2-5 kiwezezza oba ne wiiki ekitandika n'okuba nti bakidibetingako nedda bannange muleme kusaaga kibeeko wekikoma kubanga mwogera ku muntu kyanakazi balina amaka gange nti bwe kisukka mu lwali wabaddewo n'abantu batandise okifuula nti nsonga batukubira amasimu omubaka ng'alabula kubanga abaana bo ku mutimbagano bo babadde batandise dda okukola kontenti nga bafulumya naye mbu amaka ga honorable tekakyali mu ddembe mwami yazadde ebbali aye tekikyeri kirumooli gwe yamuzizzaako
anye abakazi tulumwa according to musikazi gwe bakuzizaako bama omukazi n'omutunuulira omukazi n'ogamba ono bannange omusajja nga aleese ekyasi ne mbamu n'oli n'ogamba bannange ate ono kati engeri gyamutunuulira bw'ati amusinga oluzungu. Aya be babadde basinga okusala ebigambo omubaka abagambe biibino tebamanyi nti mubeera muli mu kusaaga ne betuuka otukubira amasibu babuuza biki ebigenda mu maaso kagamba ne tutuuka n'okuba ntutandise kwewozaako nga ekintu ky'olwali kifuuse ng'ekituufu. So tubasaba bannange muleme kukizanyisa tukitwala wala kuba mwe brand Mukyalakazi is a brand, Irene is a brand. So bwe mututeeka mu kintu kibadde ng'olwali ate mwagala mukikuze kifuuke ng'ekituufu tetusijja batunuuliza abakikola. ye mubaka ng'agezaako okubategeeza agambye tagenda kutunula butunuzi kubanga amateeka gagenda kuluma oluddako. Anaagezaako okukola akatambi kubanga bajje bangi nnyo badde bagezezaako bikola naye ategeezezza eggwanga ebituufu omwana tamumanyiiko wadde. Badde nsaba mukireke ng'akyayogeza embeera eno kuba bwe kiva ku level eyo nange nja kugezaako okuba nti mbanukula munyalukuleta tajja kunyuma ate nga sikiryagala. Nasaba mukireke ne ku bantu abalala temubayiizaako bu kontenti obubwe butyo kubanga bantu bavunaanyizibwa baba balina families nga tebasaana zibagenda. Aya yembeera bwe badde ow'omubaka ng'agezaako okutangaaza eggwanga ku mitimbagano ebiyita ku mitimbagano bingi nnyo era olina okuba ate ng'obisengejja si kugamba nti obirabye naawe ate n'otambuza kiyinza okukwatiramu ekitimba ne bakubuuza gwe wabijjeewa. Kati embeera bwetyo bwebadde omubaka ng'agezaako okutangaaza naye ng'akujjukiza 14 omwezi ogwokubiri omwaka ogujja ku Valentine omubaka Geoffrey tayagera kubeera ku Sheraton Hotel agenda okuba ate ng'atukubira endongo ye naye nagana agabadde gazzeewo gabadde gayinza okutaataaganya byonna. Kale kati embeera bwesobodde okuba ng'etambula okuvaako ew'omubaka